Ona Muwanga nga gwomu chicho sauna ije no Museveni fye takuwadde singa mugana yadagamba so yabyogerako nzenze kaze nyino kubyogerako ani yakutikira enguli yo kubyogerako ndi boyino kubyogerako eka nga nebimu wetaka kukuyamba obitegeere we walanga nnyo okudda mu bulimbwa ebogola obeera ng'otambula nga gyolaga omanyiyo si bulimbwa ebogola nti okyamano ogamba enegamba ki emu eyinza okuba eyagala mukalo endala eyinza okuba imbwa kaali eyagala kutegeeza nti nange wano mu kikomera bansibira muno imbwa ezo kwa yali imbwa nga tuli nayo ku maka negufuuka omuyaayi. Kale Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera luno nno werubanga lutalo nga ddala lutalo lwa ddala wakati wa Honorable Muwanga Kivumbi ne Mathias Mpuuga abamu gwe bayita ow'ebitaano oba finito bwe rubanga ddala lutalo lwa ddala lwetaaga okuwa obudde gwampuliriza wabula ate bwe rubanga si lwa ddala nga ddala kiguumaaza oba kudaivatinga bannayuganda kubalowoozesa nti weerulinga ate teruliiwo ate era nakyo kyetaaga okuwa obudde gwampuliriza kubanga diversion zino ebiseera ebisinga ezimu zeetaaga okubikkula n'otunulako munda n'ogamba kino kiki ekigenda mu maaso abasajja bano bandibanga kaki ke bagoba abakulu bano bombi nga bwe nkugambye nti product za DP Bloc era baalika awamu mu kabinja kasuubi n'ebintu ebirala bwe bazze bazannya politics waabwe bwe bazze bazannya obuzannyo bwabwe wabula bwe kyatuuse ku nsonga y'emmwanyi jjukira omukulu omu yalemera mu office y'obwa commissioner ayita zi press conference akola emikolo egy'enjawulo mu kifaananyi eky'obwa commissioner newankubadde ng'ekibiina ekyamusindika eyo kyali kyamugjayo dda ate omulala amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi onono nga y'omu ku abo abaasigala mu kibiina ekya National Unity Platform newankubadde abannakibiina bangi ate bamukubamu ebituli ono nno yakulembera akakiiko ka Buganda Caucus Buganda Parliamentary Caucus mu Parliament era ku nsonga y'emmwanyi Muwanga Kivumbi abadde ayita zi press conference ez'enjawulo n'okulaba ng'ayogerezeganya n'abantu ku nsonga eno ekitongole ekya UCDA gavumenti eyagala kubeera ng'ekizza ekijjawo emirimu gyakyo egizze mu ministry ey'ebyobulimi Ministry of Agriculture byonzize ngambi kugamba sijja kubiddamu kakati gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti omukulu Mathias Mpuuga bwe yabadde akyaziddwa ku radio nga bw'okimanyi nti yo CBS yasigala ebakyaza newankubadde mu kibiina ekya National Unity Platform tebakyalinayo kifo kakati bwe baadde bamukyazizza yalumbye nga bw'owulidde era nga bw'ogenda okuwulira obutambi ngenda kuddamu mbukulu wano ku mukutu ogwa Red Zone TV oyongere okuba nga obuwulira yalumbye Muwanga Kivumbi ng'ategeeza nti Muwanga Kivumbi jjukira Muwanga Kivumbi yali ku kitebe ekya National Unity Platform yavaayo n'ategeeza nti ye yakutte essimu oba babadde mu kokasi yaabwe babadde mu meeting Speaker Anita Among mbu n'akubira General Yoweri Kaguta Museveni n'amuwa essimu yogera n'ono Muwanga Kivumbi badyekedyeke oba bakkirizise abantu ba Buganda n'abantu aba regions ez'enjawulo abalima emmwanyi babeere nga bakkiriza etteeka eryo okubeera nga liyita ekitongole kya UCDA kibeere nga kijjibwawo abasinga obungi bakalaba nga akabadi Museveni kayagala okuyitamu okutwala emmwanyi kakati bino byonna bibeerawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ali mu kati abalaba asekera mu kikonde oluvannyuma lw'okubeera nti bano bonna babadde beeyita bakagezi munyo babadde beeyita bakasanguwawo mu politics omusajja yajja oluvannyuma era omusajja ono yeetaaga okuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu kuba ekyamazima omusajja abaanise okuzaayo ku lutalo Muwanga Kivumbi ng'agamba nti Mathias Mpuuga ayita zi press conference ng'ani takyali commissioner ekibiina tekimumanyi takyali leader of opposition member wa caucus eya Buganda nze Muwanga Kivumbi gye nkulembera n'ategeeza abaaliwo mu mugambe ajje abeere nga ne meeting azituulamu ng'omubaka omulala teri kutuddako kutuzannyirako kakati nno omubaka Mathias Mpuuga bwe yabadde akyaziddwa naye ate n'alumba ategeeza nti Muwanga Kivumbi okibulamu okyabulamu ebintu bingi weetaaga okuba ng'osomesebwa tobimanyi ani yakugamba nti gwe olina okubyogerako wekka ani yakugamba bino biwulirize nzije ate tubeere nga tweyongerayo essimu gye yaliko ne General Museveni singa yalinze nani mugambye nti sina byenjogera naawe ne jangu obeere mu lukiiko ne bannange kubanga muwona Muwanga nga gwomu kikyosawo ne General Museveni fye takuwadde kyalina okukola kumugamba nti sina kyenteesa naawe naye nze ndi okulwa bannange bw'oba oyagala kwogera ku nsonga eno tusinkane nga bonna bakola ki bwe bali
eyandibadde steepu nnene okumugamba nti twali ewalina kyabuntu kyetunoonya tuli ku nsonga ya ggwanga. N'olwekyo nze ndowooza nti byonna bye baayogera byesaawulira byesaamanya yandibadde amugamba kintu kimu nti siina kyenteesa naawe ku ssaawa eno okuggyako bwe boyina kyoyagala okuteesa nze ndi ddoboozi lyabalala. Y'ensonga lwaki Katikkiro wa Buganda eddoboozi lye ku nsonga y'emmwanyi kkulu. Y'ensonga lwaki kokasi ya Buganda mu Parliament ng'eyogera ku nsonga eno terina jjogerako mu mbeera ya kiwuggwe. Erina jjogerako mu bumanyi ne mu kuwa obukulembeze. Singa Muganda we yadde agamba siwuli abyogerako nze kaze nyina okubyogerako. Ani yakutikkira enguli y'okubyogerako nti bw'olina okubyogerako wekka nga n'ebimu weetaaga kukuyamba obitegeere. So n'olwekyo kikulu nnyo ng'abantu ba Buganda okuba nti ensonga eno tugyogerako n'omutima ogwagala kye tukola n'okumanya nti eyina abalabe. Bw'otegeera nti olina omulabe omanya engeri gy'otambulamu. Tosaayirira busaayirizi ng'ow'embaliga ayita mu luwenda. Omanya nti wano kutta bigere wano nsirikamu. Oba kamanda olutalo olugero lugira nti weewalanga nnyo okudda mu bulimbwa eboggola. Mpulidde bw'obeera ng'otambula nga gy'olaga omanyiyo si bulimbwa eboggola nti okyama n'ogamba eneegamba ki. Emu eyinza okuba eyagala mukalu nega nti yagala yakanyama ng'egwenda owulirizeeyo. Endala eyinza okuba ng'imbwakaali eyagala kutegeeza nti nange wano mu kikomera bansibira muno. N'olwekyo wano tukyamawo ng'osaatuuka waliwo ki embwa. Ate oluusi embwa eyinza okuba nga yalimbwa nga tuli nayo ku maka negufuuka omuyaayo. Yalimbwa nefuuka omuyaayo. Omanyi omuyaayo oba omusege eyinza okuba yalimbwa ya mu maka. N'olwekyo bw'ogenda okugoberera bulimbwa eboggodde totuuka gy'okola ki gy'olaga. N'abakyoli bagamba kibogabanga enkofu ogobeemu. Ogoba zonna. Bw'ogoba eno n'eno tokwatayo naki n'emu. N'olwekyo please si bulimbwa weene n'aboggola tugenda kukyamawo. Tuliko olutalo lwe tuliko tujja dutwala mu maaso. N'olwekyo don't expect me okujja wano eno embwa yaboggodde kanjiddemu. Bwe guba muyaayo bwebanga eyagala nyama njiina bwebanga nannyini yagigambye buli ayita umuboggolere ng'aliko agifuga eba yange ojja kwanukula buli. I will not answer a very barking dog. Thank you, sir. Si buli mbwa eboggoledde gyeboggoledde simanyi ogende wano bwogere wano nze ku ssaawa eno nkuddemu. Thank you. No, please. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.